Omukama atulize, enkuba etutiire. Kasita olaba Nnyalebe ng'ewunzikiddwa mu bw'obukama bw'Ettoolo, ng'omanya nti ate empologoma ebeera Omukama ng'agijjuludde. Bwe bwali bwe ruti mu mwaka gwa 1992, Omukama yatuwa omukisa, empologoma y'Ettoolo n'ezaalibwa. Weewaawo bino byaliwo nga ne kitaawe naye yali yakyali mulamu ebiseera ebyo, naye oluvannyuma lw'emyaka 3 Omukama n'amujjulula, era ekyo ne kireetera okuba nti oyo ennyimba Kabambayigulu yali yagenda okuddira mu bigere bya kitaawe Matthew Kaboyo Olimi III. Ebyembi nga binajja kyali tekitegekeddwa nti Omukama agenda kuba addira kitaawe mu bigere amangu ago, naye okufa nga bwe kuteebereka yogayoga nga 12 Septemba 95 ne bamutikkira era n'adda mu bigere n'atuula ku Namulondo. Abalabi abaliwo bo bagamba nti Nnyalebe yakubibwa era Kabaka oyo Nnyimba n'atuula ku Namulondo eyali emwenkana, era wano n'alya n'ekyemisana kye ekinyuvu ekyasookera ddala mu lubiri. Era wano eno yalabirirwa nga Queen Mother n'abalabirize ab'omu lubiri ab'enjawulo. Kuno kwe kwali ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'omuyi w'amagezi, omu ku bayambako ku nkula ya Kabaka oyo. Newankubadde yali muto, obwongo bwali bwesera, naye era ak'obuto tekeebulizaayo. Mu kutikkirwa yalabibwangako nga munnange ye ali mu byakuzannyisa bye era ng'abaana we babeera. Wabula okula kwe kwali kwa matiribona era nga yayina obukuumi obw'enjawulo okuva eri Queen Mother Bikemigisha ate era n'omumbejja Elizabeth Bagaya ne famire okutwaliza wamu. Yagenda mu masomero ag'enjawulo wano mu Uganda ne mu nsi z'ebweru okuba nga abangulirwa ddala mu business administration ate wamu n'ebirala ebyetooloolera mu kufuga oba mu kukulembera abantu. Weewaawo yaweereza emyaka 18 mu April mu mwaka 2010 wano nno n'aweeberwa ddala obuyinza kubanga yali kaakati asobola okuba nga naye alina by'ategeera ku nfuga oba kukulembera abantu be. Era wano we yabuweebwa essira yalissa nnyo ku bavubuka, okusoma kw'abawala, embeera ey'okubeera obulungi wamu n'okulembera Tooro n'obuwangwa okubuteeka ku ntikko wamu n'ebyobulambuzi. Newankubadde ebyo bibaddewo, abadde ayagalibwa abantu be, omwana ttu n'abebbali era nabo nga bamwagala, era mpaawo abadde amukaaba oba kumuwanda lulusu. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi y'omu ku bagambibwa nti ebiseera we yafuukirwa kabaka bayina ekkatala ly'amaanyi okulaba ng'ate bamulabirira olw'ensonga nti yali kabaka akyali muto nnyo nnyini ddala. Amawulire ag'ennaku gatuguddeko era nga kiwe kiri nti tekyebeereka, tubadde tulina okukkiriza nti Omukama oyo Rukidi IV atuvudde ku maaso. Obwakabaka bwa Tooro buli mu lusirika. Fort Portal ng'ekibuga kiri mu lusirika. Uganda tuli mu kunyolwa n'okukaabira awamu. King oyo, you wore a crown too heavy for a child, but you carried it with grace for a nation. Omukama atulize, enkuba etutiire. Rest in peace, Rukidi IV.